Essula ey'omunaana. Era bano gye mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, era kuno kwe kuzaalibwa kw'abo abaayambuka nange okuva e Babulooni ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka. Ku batabani ba Finekaasi, Gerusomu. Ku batabani ba Isamaali, Danyeri. Ku batabani ba Dawudi, Kattusi. Ku batabani ba Sekaniya, ku batabani ba Palosi, Zekaliya. Era wamu naye ne wabalibwanga okuzaalibwa kw'abasajja bwe kwali 150. Ku batabani ba Pakasumowaabu, Erwenayi mutabani wa Zerakiya, era wamu naye abasajja 200. Ku batabani ba Sekaniya mutabani wa Yakazyeri, era wamu naye abasajja 300. Ne ku batabani ba Adini, Ebedi mutabani wa Yonasaani, era wamu naye abasajja 50. Ne ku batabani ba Eramu, Yesaya mutabani wa Asaliya, era wamu naye abasajja 7. Ne ku batabani ba Sefatiya, Zebadiya mutabani wa Mikayiri, era wamu naye abasajja 8. Ku batabani ba Yowaabu, Obadiya mutabani wa Yekyeri, era wamu naye abasajja 218. Ne ku batabani ba Seromisi mutabani wa Yosifiya, era wamu naye abasajja 16. Ne ku batabani ba Bebayi, Zekaliya mutabani wa Bebayi, era wamu naye abasajja 28. Ne ku batabani ba Azugadi, Yokanaani mutabani wa Katani, era wamu naye abasajja 110. Ne ku batabani ba Adonikamu ab'oluvannyuma, era gano ge mannya gaabwe: Erifereti, Yeweeri ne Semaaya, era wamu nabo abasajja 6. Ne ku batabani ba Biguvayi, Usayi ne Zabbudi, era wamu nabo abasajja 7. Ne mbakuŋŋaanyiza ku mugga ogugenda e Yakava, ne tusiisira, ne tumalayo ennaku 3. Ne neetegereza abantu ne bakabona, ne sirabayo n'omu ku batabani ba Leevi. Awo ne ntumya Eryeza, Alyeri, Semaaya ne Erunasani, ne Yalibu ne Erunasani, ne Nasani, ne Zekaliya ne Mesulamu, abasajja abakulu, era ne Yoyalibu ne Erunasani abayigiriza. Ne mbatuma okugenda eri Iddo omukulu w'ekifo Kasifiya, ne mbabuulira bye baba bagamba Iddo ne baganda be Abanesinimu mu kifo ekyo Kasifiya, baleete gye tuli abaweereza ab'omu nnyumba ya Katonda waffe. Awo olw'omukono omulungi ogwa Katonda waffe ogwali ku ffe, ne batuleetera omusajja ow'amagezi ow'oku batabani ba Makuli, mutabani wa Leevi, mutabani wa Isirayiri, ne Serebiya ne batabani be ne baganda be 18, ne Kasabiya, era wamu naye Yesaya ow'oku batabani ba Merali, baganda be ne batabani baabwe 20. Ne ku Banesinimu, Dawudi n'abakulu be baawaayo olw'okuweereza Abaleevi, Abanesinimu 220. Bonna ne baatulwa amannya gaabwe. Awo ne nangirira okusiiba eyo ku mugga Akava. Twetowaze mu maaso ga Mukama Katonda waffe okunoonya gy'ali ekkubo eggolokofu eryaffe era eri abaana baffe abato era eri ebintu byaffe byonna. Kubanga ensonyi zankwata okusaba kabaka ekitongole ky'abaserikale n'abeebagala embalaasi okutuyamba eri abalabe mu kkubo. Kubanga twali twogedde ne kabaka nti omukono gwa Katonda waffe guba kw'abo bonna abamunoonya olw'obulungi, naye obuyinza bwe n'obusungu bwe buba eri abo bonna abamuleka. Awo ne tusiiba, ne tusaba Katonda ekigambo kino, ne tumwegayirira. Awo ne njawula 12 ku bakulu b'abakabona, Serebiya, Kasabiya, ne 10 ku baganda baabwe wamu nabo, ne mbagerera effeeza ne zaabu n'ebintu kyekiweebwayo olw'ennyumba ya Katonda waffe. Kabaka n'abateesa naye n'abakungu be ne Isirayiri yenna abali eyo bye baawaayo. Nze nengerera ddala mu mukono gwabwe talanta eza ffeeza 650, n'ebintu ebya ffeeza talanta 10, zaabu talanta 10, n'ebibya bya zaabu 20, ebya daliki 10, n'ebintu 2 eby'ebikomo ebirungi ebizigule eby'omuwendo nga zaabu.
Ne mbagamba nti muli batukuvu eri Mukama, n'ebintu bitukuvu, ne ffeeza ne zaabu kyekiweebwayo ku bwammwe eri Mukama w'abajjajjammwe. Mutunule, mubikuume okutuusa lwe mulibipima mu maaso g'abakulu b'abakabona n'Abaleevi n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri mu Yerusaalemi mu bisenge eby'omu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona n'Abaleevi ne batoola ffeeza ne zaabu n'ebintu ng'obuzito bwabyo bwe bwali okubireeta e Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda waffe. Awo ne tuvaayo ku mugga Akava ku lunaku olw'12 olw'omwezi ogw'olubereberye okugenda e Yerusaalemi, n'omukono gwa Katonda waffe gwali ku ffe, n'atuwonya mu mukono gw'omulabe n'omuteezi mu kkubo. Ne tujja e Yerusaalemi ne tumalayo ennaku 3. Awo ku lunaku olwokuna ne bapimira ffeeza ne zaabu n'ebintu mu nnyumba ya Katonda waffe okubikwasa mu mukono gwa Meremoosi mutabani wa Uliya kabona, era wamu naye waaliwo Eriyazaali mutabani wa Finekaasi, era wamu nabo waaliwo Yozabadi mutabani wa Yeswa ne Nowadiya mutabani wa Binnuyi, Abaleevi, byonna ng'omuwendo gwabyo era ng'obuzito bwabyo bwe byali, obuzito bwonna ne buwandiikibwa mu biro ebyo. Abaana b'obusibe abaakomawo ewaabwe gye baagoberwa ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda wa Isirayiri, ente 12 olwa Isirayiri yenna, endiga ennume 96, abaana b'endiga 77, embuzi ennume 12 okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Ezo zonna ne ziba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Ne bawa ab'amasaza ebiragiro bya kabaka n'abo abafuga emitala w'omugga, ne bayamba abantu n'ennyumba ya Katonda.